Mbalaze eri gy'ova emmere n'engeri gye tugikolamu n'engeri gye tugiterekamu. Ogenze olaze ebibira byange, nina ebibira bingi, nina ensuku, nina emmwanyi, naye abantu bakutte nnyo omubabiro ku nsonga eno ey'ente. Bambi nga tebakimanyi nti ente nziruddemu, lwakubanga abantu bakola ebintu byabwe ne babisirikira ne babeera nabyo. Kubanga nze ndowooza nnyinza okwogera, ndowooza obugagga bwange bwasibuka ku nte kasitore k'emabega nnyo mu 1994. Nja kukababulirako katono. Naye nina olwaleero ekintu kye ngenda okwogerako. Abantu beebuuza nnyo nti omusajja oyo Kakiika y'ani? Omusajja oyo Kakiika y'ani? Nze Mohamed Kakiika, ndi Munnayuganda. Nasoma nenfuna degree yange mu mwaka gwa 1990. Nembeera n'omukisa, nasoma economics, geography and education. Nembeera n'omukisa nti okuva lwe nali sinnaba kufuna na degree ng'omulimu ngulina. Nze omulimu gwe natandikira mu ssomero erya Aga Khan, era nga nsomesaayo economics mwaka gwa 1990. Natandikirayo okukolayo teaching practice yange mu 89. Ne bampeerawo omulimu era nze bansasula ebiseera ebyo emisaala gy'abanga gisasulirwa wa bbaasa. Bansasula omusaala gwange ne gye bayita booster. Era nasomesaawo omwaka gumu n'ekitundu. Mu 91 ne nvaawo ne ngenda okukolera wabweru. Nsi eya Lesotho, kasaaka akeetooloddwa South Africa, paka South Africa. Ne nkolerayo emyaka egisukka mu 10. Kati abantu abagezaako okwebuuza Kakiika y'ani, ebyo byakola bya ngeri ki, sente azijjawa, mu cross checking ennaku zino tokyayinawo olimbira. Kuba ninamuko ekita nsanyusa abantu naddala abampeereza inbox yange nga bambuuza, naye tubuulira okolera ani bannange. Ekintu ekyo kinyiiza ku musajja omulamba nga nze ne bambuuza okolera. Ekintu ekyo kinyiiza okolera ani? Okola bino? Nze omusajja omulamba, omusajja yasoma ne Kirumira, Godfrey Kirumira, mukwano gwa Joseph Yiga. Nze namanya Yiga okuva mu 1976. Kati olwaliro mulabe azimbye ennyumba era mujja mubuuza. So omusajja oyo yali mugagga okuva mu 1976. Nze nalabanga mmotoka ye ya Maaka era na inspiringa nnyo okubaako n'ekyenjagala mu bintu ebirungi. Nensomesa bahamu abaana abayizi bangi nnyo bagagga bavundo. Oyo omwana mukwano gwange nnyo, mwami mukwano gwange nnyo, kuba namusomesa okuva mu senior 2. N'obasomesa naye gwe n'otabaako kyoyiga mu kukola ssente, naawe kubeera mugagga. Nga nsomesezza emyaka 33 uninterrupted. Ng'ate sisomesa mbuno obusomero obugaba siringisi 10. Kubanza omusaala gwa okuva lwe natandika okusomesa ngufuna mu $. Emyaka 33 simiisingangako mwezi na gumu. Kubanga buli wamu wonna nenvaawo ne ngenda okusomesa St. Cuthbert Kubeswana High School, South Africa. Nenfuna sente zange emyaka 10. Bwe mutunuulira ekyeyo ky'ennaku zino kyanjawulo ku kiri. Ffe twagenda nze omulimu nagusangawo, na ripootinga 14 naye kwolwo bansasula sente zaabwe ez'omwezi. Era nazisavinganga wano. Nze ngenda okudda kuno nga nina sente zange mpitirivu nnyingi ku account. Era kwe kugula ezo taxi ze nalina ennyingi. Ku lunaku olwasookera ddala olwatuuka. Kati bino ebyokulima mbigenzeemu bugenzi nga lwa ssanyu na lwa kunyumirwa. So si kunoonya nnyo sente nti anoonya sente kwalina okutandikira. Eriyo ebintu bye tulina okumanya kiki ekirina okusooka kinne waakyo. Olwaleero njagala obbayigiriza ekintu ekisingako obukulu. Nti okukola sente n'ozifuna kizibu. Naye njagala okubakakasa nti okuzikola sente ezo n'ozifuulamu ekintu
ekizireetamu ekyobugagga kizibu nnyo okusinga ate okukola sente. Ate era nenjagala era okubategeeza nti ate bw'omala sente ozifuulamu obugagga, ekintu ekyokukuuma sente n'okuuma obugagga, okuuma sente kyangu muuko, naye okukuuma obugagga n'owangaala n'obugagga nga bw'olabye bawaava muno, nga bw'olabye bakiwanuka, nga bw'olabye kisozi, nga bw'olabye abasajja abasekalaala, ekintu ekyo kizibu. Era kino kyenjagala okutegeeza ku bavubuka abato, mutegeere nti okukola sente muli ku lutalo, naye ate okuzikolamu ebintu nga bino ate lutalo lunene nnyo, naye ate okuwangaaza sente kisingako obuzibu, kubanga olina oziteeka mu bintu ebitali bya zzaala. Hardware zibeerawo ne supermarket zaziwa neza South Africa, Shoprite naani ne zikaabya abantu bonna kati ziri luddawa bwe ziba zikola sente. Tezaamaze dda okuggalawo, naye eriyo abantu abateeka sente zaabwe mu bintu nga bya ddala nga bikulaga nti chances zaabyo ekyokuuma obugagga mpanvuko. Naye ebintu ebyo tebitera kunyuma, tebinyumira amatu g'abantu, tebitera kusanyusa, tebitera kubeera nga bizaaza sente mangu nnyo. Ekintu ng'okulima eri abantu abatannategeera bwe balooza kakiiko ebyo byeyagendamu ebyokulima bikola sente, bambi ne batamanya nti kakiiko ekigendererwa kye ekisinga kubeera landlord. Kuba nze sirimira mu container, nze temundabye nante nga nina ente nzungu nnyo z'amaanyi ziri awo ebibeere biri nze musinze kundaba na ttaka nga nnima emuddo gwazo, ente zayo zitambula nga bwe zaagala. Omuntu toyinza kubanga omaze emyaka gy'okoze gyonna nze 33 n'osomesa abaana bahamu ne bagaggawala ba Haruna baani ne babeera nga bagagga nnyo, gwe n'obeera ng'oli mwavu. Ekyo tekisoboka, oba oliko ekikyamu, obwo buba buzibu bwo bw'amaanyi. Toyinza kubanga Joseph Yiga mukwano gwo okuva mu 1976 olwaleero abamulabye ku nnyumba ye bo balowooza nti atandise okukola sente ez'amaanyi, balowooza atandise jjo. Nze Mwami Yiga namulaba mu gye'78 nga mugagga nnyo, naye eriyo ekintu ekitabula obwongo bwange, naddala abavubuka abato bano abagoberera emikutu gino ne batandika okubuuza, tubuulire sente wazifuna otya? Abantu tebababuulira ddala sente yazikola atya mu butuufu bwazo. Naddala abasinze okunyiza abo ababuuza, tubuulire okolera ani? Ani abagamba nti buli muntu alina gwakolera? Emyaka 33 nsomesa mu international schools, nfuna omusaala mu dollars, n'otandika okukola ebintu bino ate ne batandika okubuuza okolera ani? Abantu kutegeera butegeezi sente zange nkanyiza nti era nzitaddewa mu butuufu bwazo. Nze 1991 nga ntandise okufuna omusaala as an expatriate teacher, era siddangako mabega. Zuuno nze okutandika ku myaka 25 nali wuuyo nina akanisani kae muyite eno 2000 kali ka 1400 nga nina poultry project yange e South Africa, poultry project yange nga bwogiraba yiyo, nga nina emyaka 26 nali namala dogula BMW M3 mileage 43. Kuno kwe kwava sente zange, kunte kwe kwava sente zange. Nina kasitore katono ababuuza atubuulire sente yazifuna atya. Natuuka lumu nalina akamotoka ka Ford XR6 nenjagala nali ngenze ku we batunda motoka awamu, nka parkinze awo naye kaalimu omuziki ng'emabega temuliimu mitto nga kakuba omuziki waliko oluyima mashampulani. Omusajja najja naga nti n'emmotoka yo njagala gigula Corolla nakyairata. Omusajja nannemerako naye nangamba sirina sente, katugende nkuweemu ente. Kitaawe yali avuga tractor ku faamu y'omuzungu, nze golaba bampa ente Holstein, ente 6 n'ennyana yaako. Ente ze natunda minisita 2 baagulako ente kuba abaddugavu baalinga tebakkirizibwa kuba nante. Ze natunda ne nengula BMW eno.